Dear brothers and sisters, eno nsonga ndoza tetunagyetegereza bulungi naye katugihighlightingemuko katibu. Trump administration yabadde yakalayira ebimu ku bye yasoose okuimplementinga kustopinga buyambi bwa USAID obubadde bujja mu mawanga ag'enjawulo, naye tulaba abanene abali mu gavumenti bokka be bayomba, abawansi tebayomba, abantu ba bulijjo tebayomba. Olowooza lwaki? Olw'ensonga obw'obuyambi ezo ssente ezibadde ziyingira mu Uganda zibadde ziyamba abo abayomba okusinga omugaso gwazo okutuuka eno wansi mu bantu. Yensonga lwaki butyanga bazisiba towuliranga muntu wa bulijjo n'owulira ng'ayombera ddala, n'owulira ng'akwatiddwako nnyo nnyo nnyo. Ekyo kiba kyakuyiga ki? Omuntu yenna yenna bw'awulira ng'ekintu mwabadde afuna ne kistopinga embeera ze zikyuka. Era twebaza nnyo Donald Trump okukola ekyo ekintu ategeere obuyambi bw'abadde asindika nga bukola mirimu mirala. Ekyokubiri kikino, Museveni yavaayo n'akola statement mbu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda e Bulaaya n'akonjera Uganda n'agaana ba investors okujja e Uganda. Museveni n'agamba ekitegeeza mulabe wa nkulaakulana. Naye ye ne yeerabira mbuno financial ya eddiridde eyise big companies zibadde ziwa Abannayuganda emirimu okugeza financial eziyise Uchumi yaggalawo, Shoprite neggalawo, The Game neggalawo, manufacturing industries nyingi ezaggalawo ezaali zirina capital base ali mu $1 million nga 1,200. Naye bwe yayogera ekyo kubanga be yakyogerangu baba engineering nga balinga robots tebakyategeera olw'emyaka gyabwe n'entegeera yaabwe eri infiltrated, bonna bakuba bukubi mu ngalo. Ne kubulako omu yekka yekka omugezi awanika omukono agambe Mr. President, lwaki onyigira nnyo ekitanajja ng'ate bye tuyina munda already operating companies zidduka olw'emisolo ziggalawo, muzisenyuwa multi-million gundi esente zandigenze mu kofa za Uganda emisolo, roko zigwa, construction companies nyingi zigwa, naye oyombera ziri ezitanalowooza na kujja mbu Bobi Wine azistopinze. Lwaki tetusooka kudiiringa na zino eziriwo bali balabire ku zino eziriwo so that basikirizibwe okujja? Waliwo ene minister oba member of parliament eyagezaako okumubuuza ekyo ekibuuzo? No one.
naye bonna ne beetikka abaana ba Nuupu bagenda e Bulaaya ne boonoona emikisa egy'aba investors okujja ne kubulwako omu yenna ayina amagezi. Mbusooka otunyonyole njiri ki ate gyakuba bano abali muno abafuluma, kikyentegeeza mu kyo. Ebiseera ebisinga obuzibu buyinza okuba ku ggwe naye ate ne weekwasayo balala. Sisuubira any investor ayinza okujja okuinvestinga mu Uganda nga tasoose kustudinga thoroughly wagenda okuinvestinga sente ze, nga tasindise bakalabalaba be before okustudinga business environment. Ate sisuubira oba waliyo investor omusiru alaba companies zigalawo zidduka ate naye asunda omutwe aleete ateekewo. Kwegamba eno gavumenti ya Muzeeyi Museveni bo nga we beeyita abagezi balooza buli omu musiru. Mwekwasenga birala, ensobi eri ku ggwe kyokka weekwasa balala. Sooka olongoose enjuuyo bw'okakasa mbu nnyonjo olyoke weekwasa omulala ayingiramu n'engatto mbu agiddugaza. Guno omulembe si baffala, bali be wadongowaza b'otuuza ku State of National Address ne batandikira mwana kino kikyali kitulaba nga Moses Ali. Muzeeyi weebeereremu, gwe weekuba ate weekwasa balala ku lwa Katonda n'ensi yange.